Kutata Sekibobo Matovu, mukadde waffe mukulu Ssenyonjo Moses, Sekibobo namba 2, omumyuka namba 2, ogatta mukadde waffe Katende, olukiiko lwonna olw'essaza olw'okuyimirwamu ne ttiimu y'Ekyaggwe. Bassebo ne bannyabo mwenna abatuwagidde, ababaka ba Parliament, Honorable Betty Nambooze, Honorable Nabukeera, Honorable Dr. Bayiga Michael Lulume, Honorable Kayondo Fred, Honorable Nabukeera, waliwo ne baganda baffe abatuwagidde mu mupiira guno okuva etwatandika. Abaka ba Parliament, Honorable Migadde w'Ebuvuma naye mwana wa kuno tubeera naye twagala okwebaza Honorable Diana atuweereza emitwalo 5 kati ate n'atusuubiza nti bwetuwangula guno oguddako nawali agenda kwongeramu. Ekyo twagala okumwebaza. Twagala okwebaza Professor Kajja, amasomero Mount St. Mary's, St. Henry's, Muza High School batuwera ddala obukadde 6. Maama Nabaziwa ali awo mukyala mukadde naye Kyaggwe musula ku mutwe oba yakatuwa sente meka bwe tugenda ku mupiira n'atwongera. St. Mary's College, Our Lady of Africa, St. Augustine, St. Elizabeth, City of Wisdom, Omutaka Namutwe, Bassebo ne bannyabo, Namagunga, St. John's, mukulu St. Ongo Sali Edmunster, Bassebo ne bannyabo, Honorable Mulima Mayuni wa Mukono North, Bassebo ne batuiza obutamalayo mannya. Naye Unique Garments bano baganda baffe mukulu Kasasa yatwambaza, Gwafu United Family, Centenary Bank, Bassebo ne bannyabo, Archbishop waffe Kazimba Mugalu, mujjukire twali tutandika wano omukolo nga tutandika ye yajja n'aguwa omukisa. Era omukisa gwe tutambula nagwo twagala okutegeeza taata tutambula bulungi n'omupiira oguwedde. Taata Enos Kagodo yaliwo okwongera okulaba nga Kyaggwe yeyongera mu maaso. Abakulembeze bannaffe ba RDC mukulu Sega weebalenye, Rotary Club of Mukono mwebalenye mwebalire ddala, mukulu Lwasa Mpijja, Professor Kajja, Oweekitiibwa Waggwansibirwa Robert omuwanika wa Buganda, Ssebo ate ambassador wa Kyaggwe ow'enjawulo. Twagala okutegeeza Ssebo nga bwe twayema mu maaso go ffe tugenda okukwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo ng'ennaku z'omwezi 2 bonna we tugenda okubeera. Enteekateeka zonna zigenda bulungi. Lwekyo bannakyaggwe twongera kubakunga ku lunaku olw'Essande. Mujje otubanga twagenda Ssingo ng'emmotoka ziri 200, ate bwe tubanga tuli awaka tulina okuteekawo enkola ey'enjawulo. Kyemmanyi n'abajja okutukwata bamanyi nti gye bajja tukubirayo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo beffe ab'Ekyaggwe abajogera awaka ne ku bugenyi, era tugenda kukola ekyo kye tusinga okumanya omupiira gw'oku Sande. So saagala onyumizibwe ng'osigaddeeyo nti Kyaggwe yayiseewo ekyogenda ku semi-finals okugenda ku finals. Kuba akasatu kimaliza wano ku Buweekula, simanyi bwe tunaagenda tunaamusangayo ku Kitaano League ennaku z'omwezi 12. Neffe tujja kgenda tumulabe newakuba tujja kuba tukimaliriza wano. So nange ku lw'abakulembeze bannange naye tulina muganda Afono Kabalaza, mpozi twagala okwongera okusaasira baganda baffe abaafuna akabenje bwe twali nga tuva e Gomba. Bagenze bakuba ku matu bangi nnyo. Muganda waffe munnamawulire Beeka yakomyewo twamulabye. Baganda baffe Baasani bali eyo, muganda waffe Birangirangi, Bassebo ne bannyabo baganda baffe baatuvaako naye kitwalo kye tuyinza okuba yonna gye bali kwe kulaba nga tufuna obuwanguzi buno ngera bwe baali baagala. Naye nina wano nsonga zaffe z'abavubi, naye ne tubategeeza nti kaakati wano we tuli Guleta Mukono amasaza gonna gakiikiriddwa Kyaggwe. Essaza ly'e Bugerere, essaza ly'e Buvuma gonna gakiikiriddwa wano Kyaggwe. Ate n'amasaza amalala eyo yonna Kyaggwe tekwata nko ku kikopo kino. N'olwekyo omukisa ate abasinga mwenna muli eyo naye mwenna mulina akalandira ku Kyaggwe. Buli muntu gweyogerako ng'agamba Ekyaggwe nawasaayo, Ekyaggwe eri bajjajjaffe, Ekyaggwe eri obutaka bwaffe. N'olwekyo yonna gye muli ate abantu bonna abaagala omupiira, gweyagala omupiira ogunyuma jangu olabe Kyaggwe. N'olwekyo ffe tumanyi bulungi nnyo, tetumanyi ku Buddu ne Kyaddondo ani gwe tugenda okukwata naye Anseri nti ffe tugenda okukwata ku abagenda okuyitawo. N'olwekyo tubakunga yonna gye muli naddala mu ssaza ly'Ekyaggwe lino mu constituencies zonna mujje twongere okuwagira abaana baffe beewaddeyo, naffe njagala twongere okubawa amaanyi nga tubawagira. Njagala okwebaza Mukama Katonda asobodde okutuwa obulamu n'obugabirizi obw'enjawulo obuvudde mu maka ab'enjawulo okulaba nti ttiimu yange asobodde okutulabirira n'okutwongera okuteekamu obwesige paka okutwala nga tutuuse. Njagala obategeeza nti buli bwaggwe tebukyalimuka, esatu tulidde Buweekula tugenda kukyaza waka ku Sande. Buweekula ttiimu y'amaanyi naye
kyerina nayo nti eringa Kyaggwe tebamulako ku kikopo nebakolenga nebaddewo y'amaanyi ebbanga lyonna. Tulowooza nti tusanze omuntu ali mu mbeera emu naffe newankubadde nga yayinza okuza nti ate gye wankizo. Naye ffe Nakalubaka kasaba na Kyaggwe nti ttiimu yaffe eri mu mbeera nnungi nnyo. Mwalabe ne kapiteeni waffe Gaganga nga tebagolo yesooka mu kibinja ekisooka ekya Uganda tegeeza naye ali kabiriiti ate nga teyasaba quotas ezisembyeyo kuba yalina geemu eddedefu. Abalala bonna abafunye bonnooko bonna bateredde bali bulungi era tubasuubiza nti olw'Essande mujje mwenna babazanya be12 tugiteese tusuubira obuwanguzi ku Ssande nga tuwuttula wekola banofe ku Bishop Ssenkulu. Nakalubaka kati nno buli mutinda tukwata mu ngeri ya njawulo nnyo. Omuntu eyalaba Kyaggwe mu bibinja olaba Kyaggwe mu kkola zabaddewo enjawulo y'amaanyi. Ku ssaawa eno tufe twongeramu bukodyo mu bazanyi baffe kuba bwekula kyesamba si singo kyesamba. Tubasuubiza tugenda kwangula omupiira guno ne imagine tuba twagala ggola ezisunka kubasingwa n'awaka tutwongedde kibalako kuwagala abateebi baffe nokola ate twongera okusamba omupiira gwaffe ngeno nuyaffe gyetwazimba ku Kyaggwe ey'omupiira oguflowing ate nga gunyumira abawagizi baffe. Kyetusaba kyokka nti abantu bakeere zigenda kubeera essaawa 10 okuggyako akawuuwo nga batuuse dda bakitwongera amaanyi naffe nga abazannyi ba Kyaggwe. Asa tugenda nteekateeka ttiimu eno natundye ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Bw'oba osibidde olukuba ku muntu eby'omu babiri tegeeza ttiimu bwe balwala oba bwe baba nga foomu eri wansi. So ttiimu ya Kyaggwe eri unpredictable abaze nga mugigoberera. Buli muntu asobola okuteeba omupiira, buli muntu asobola okudefendinga omupiira. Ekirala bwe twatunda ttiimu egenda okusamba tugoberera ani ali obulungi. So oyinza okuba tulabye kalyowa mu mupiira nga gumu 2 manya waliwo ate ali obulungi amusinze. Kyova olaba yatwasobodde okuyitawo. Olina okuba nga oteekateeka ttiimu mu mbeera zonna ate guno mutinda gwa njawulo gwa knockout tulina gye tukukwatamu oguzannya. Si buli omu nti nno ayinza ogusobola omupiira ogumu oba ddala ng'ogwokwawe oba ogwawaka. Waliwo abasobola okusamba egyawaka waliwo abasobola okusamba egyawe. Sako game plan gye tuba tulina mu kaseera ako n'abazannyi abali ku foomu obulungi. Apu ya waggulu ennyo mbeebaza mwenna ba media abawandiika mu mpapula aba rediyo n'aba TV mwenna mbeebaza okubeera nga mukola omulimu gwa ttendo okubeera nga ssaza lyaffe lino erya Kyaggwe mulitunze. Nze Sebirumbi Ronald abasinga ku mmanyi nga Kabalaza oba Kabalaza Grassmat nga nze ssentebe w'abawagizi ssaza Kyaggwe era namba 1 fan akyasinze owagira essaza lino okuva 2004 paka kati nga ndi ku ssaza lyange erya Kyaggwe. Ezo oyinza okunoonya mu Buganda yonna nga osangayo omuntu ng'omwana ekanyalikuki nze nkyagisinze. Ngenda okukunga Bannakyaggwe mwenna okujja mubeewo ng'abajulizi nabagamba singa ngenda gitwala mu kooti ya Kisokwa tejja kulya nsowole era nagitwalayo teyalya nsowole. Ne ku luno buweekulwa mulinako akakuku 2012 yatugirako mu penalty. Ku luno njagala akisasulire nje abawagizi mwenna amagombola 18 agakola Kyaggwe mugweyo emiruka mugweyo ab'obutongole mwenna muveeyo. Tulina Goma wali eri kukooko mwenna mujje mubeewo mu bungi. Tulina Kasawo yaggalawo wali eri ne Bugerere ne tubeera n'Enjeru yaggalawo wali ne Busoga. Tulina Abessi nabo gye bali olwedde bo bantegeezezza beetegese bajja. Ekkoome mwenna mujje. Naffe aba wano mu senta ffe tuli babigere wano tetuteekamu transport tujje mu bungi. Bannakyaggwe mujje mubeewo ng'abajulizi nga njijamu buweekula nera giweekula enkwakwa mujje mubeewo mu bungi. Leero lwe bagenda okumanya nti ekisiisa akaba kuba kwayooya musembere mujje ne vuvuzera mujje na buli kivuga kyonna tujjemu ekyaffe kiggweera waka eri tugenda kubenanya ng'olutto w'ettulu tujja wano waka ku Sande. Tiketi weeziri za $1,000 naye n'abalina obusobozi okulira abantu abalala tiketi nammwe muveeyo. Abantu weebali abasobola owagira nga mubakwasizzaako mbasaba buli alina kyasobola kyonna naye sijja kwerabira kwebaza nange bantu batuteekamu ssente ng'essaza abasaponsa baffe bakonye ku Unique naye tulinawo Mama Ana omukiko gurupu y'omukiko eyo
ya gurupu y'amaanyi yereeta ebibala buli training. Waliwo muganda wange Robert ow'amazzi, buli lwe tubaayo ne maaki ampa amazzi era nga tuusa ne training. Ku training agaleeta n'agampa ne ntuusaayo, naye mwebaza bamuyita Robert waawo nasuuti n'abalala bonna abakwasirizaako esaza. Naye sijja kwerabira kwebaza abagoma baffe bannaye ababeerawo ku lw'esaza. Manye ng'ombe eyo bwetabeerawo nayo erina engeri gyezikizaamu, naye weebaawo esitula vibe yaffe ngaffe abawagizi. Waliwo omuto wange Ronald oyo gwe mumanyi nga Juni ow'ebidongo, naye atukola bulungi nnyo. Era wabaawo abasobola omukwasizaawo, naye bamukwasiza kubanga atolontoka olugendo luwanvu n'agenda ne piki eyo, naye piki ye weebeera erina engeri gye tukumakumamu ne twongera okuba nga tweyongera amaanyi.